Bajo Alphonse clear process alina bwino gwalese gwa somode ebyama byajjeyo ku nsonga Katikkiro Charles Peter Mayiga Ssaabasumba Sumwogerere Mathias Mpuuga Nsamba bino biwunikiriza ensi era kansooke mbikuwe naawe byowulirireko olw'ebigambo bizito. Bage yakaba mu meeting ane nafuluma studio leero simanyi wafuluma simanyi kubanga byengenda okwogera nange Allah yamanyi akyalimpa nkolera Katonda sikolera bantu amazima gangenda okwogera nkolera Allah sikolera mwana wa muntu asagala muntu ompaane ngenda kwogera ebintu bino nga sina gwe nekubidde sogeza bukyayi nani bakute Bible ne Qur'an ina Bible ne Qur'an kisobola kukwasa kukyawandiki mpa Bible ne Qur'an tokwata kukyawandiki kuba ngenda kukolera Katonda ata ina data va ku live eno kale microphone kitereze ntidamu microphone eterere bobato ina data va ku live eno nkwegayiridde ate babanga owuli anti amazima gakusiiwa side zonna va ku live eno ojja kaaba ojja kufiira wano bwereere ali emulaga agenda okufa lindamu bobanga oli ku live eno ng'ovuga taxi parking boba oli ku boda boda gi parking boba oli ku drip bagikugyeko ofune amazima bobanga olina kyokola bobanga oli tujja kwogera ku Alien Skin General Mpuuga abawuliriza Beat FM amanya n'eddoboozi nze Mukasambi nsonyiwa kubanga ngenda kwogera kituufu nga bwe kiri nze nabagamba nkolera Katonda sikolera bantu era ngenda kwogera buli Mukama Katonda gwensinza bwebanga ngenda kulimbamu bwebanga nina obukyayi ku muntu ina gwe ngenda okwogerako amazima nzibiridde n'okuzibirira lwakuba rediyo temundaba sikambadde ku TV mwanirabye nga nzibiridde omanyi bwe olobako omwoyo w'amazima awulira mulinga amazima gakutte ofulowinga tugulewo byengenda okwogera ku mazima guma nkimanyi oyinza okuba olina g'owagira bino si byakuwagira bino bintu byakutereeza ggwanga naye kansooke ddala okwewaana bwe twali ku Beat FM abawuliza Beat FM nabagamba ekigendwa ky'omukolo gwa Mpuuga era mwakirabye nkabazanyire tokazanya bakamanye ojja kazanya edda naye mbagamba nti Mpuuga akola omukolo guno kufuna bargaining power bobi basobola okuddamu okutabagala nani naye mbagamba Mpuuga tagenda kulangirira political party nsimbawo $5,000,000 bwe babi nabyogere sibe byabadde naye ng'ate balina ekigenderwa inside okola political party ebimu ku bigaana Mpuuga okola political party kati nti yagira ku kaadi ya Nuupu bw'ayasanguza n'agamba nti sikyali member wa Nuupu automatically avaayo mu parliament no bakomisiona n'abukola ki n'abufuna n'abuvaako kakati ekisumbuwa Mpuuga ne basegona nti amateeka gabasiba okuva mu Nuupu osanga bandi badde baagala okukola ki nze bali ndasoma abantu abazanyisa Professor Bajjo bensaasira kakati ngenda basuusulira omukolo bannayuganda kadi matonyiga simu bwe mangani nga njogera abantu bannayuganda mwena singa nze Mathias Mpuuga nali sikola mukolo gwe Masaka era nali sikola Thanksgiving bannayuganda bulijjo Mpuuga atiisatiisa ne Bobi n'atyamu nga Bobi alowooza w'amaanyi nti bwe yagenze Masaka yeetadde ku minzaani talina maanyi wadde Mpuuga kiraga butaba na maanyi nze nina research Masaka ye flop of the year Thanksgiving kansooke nkuwe bwino Katikkiro wa Buganda baatula mu lukiiko ne bamugana okugenda Masaka Katikkiro baagana mugana okugenda Masaka ne bamugamba olukiiko olutwala Katikkiro bino soba byogera kabaka wange owebweru ng'apaayiriza olukiiko olutwala Katikkiro bamugamba togeza n'olinnye Masaka Katikkiro ne bamugamba tukulaba ki kuba Katikkiro si yeefuga yeko olukiiko lwa Mmengo lwamugamba tulinnya ki Masaka Katikkiro n'ayita Mpuuga n'amugamba Mpuuga tukoye ebintu bino kubanga motivu y'omukolo yali yakwetondera Kyagulanyi n'amugamba Mpuuga lwaki toweetonda motivu y'omukolo yali yakola ki kubanga ne Buganda ne Mmengo gye twesiba Mmengo gye mulowooza nti eri mabega wa Mpuuga eyagala Mpuuga yeetonde yalaba nti Mpuuga yakola ekikyamu naye nga wonoba n'omwana wo nti yo Bajjo ye waffe ti Bajjo bajja ku lediyo n'awemula ompulya bulungi n'awemula ogamba Bajjo yeki Katikkiro kennyini mu meeting eyo yagamba w'ekitiibwa Mpuuga nti genda weetonde yeetondere bantu bino ebintu si bya Kyagulanyi era gwe ampulya ku lediyo zino ensonga si za Kyagulanyi kubanga logically nti Bobi Wine tebaba kuvaayo kukola bwe batyo kye bakola Mpuuga Nuupu yandiswadde Nuupu nayo bandigirabye nga bali b'enguzi
munaye Katikkiro ng'agamba zisigenda kukola ki kujja ku mukolo Archbishop ng'ateekawo etteeka bino nonkuwa byama bajja eka yabana Archbishop ng'abagamba nze omukolo ogutali mu church ng'ogenda kubeera mu kisaawe sijja kusaba era wabaddewo okusika okw'amaanyi wakati wa Kereziya church n'okusindikayo emisinoli bamuyita misinoli abakolevo ki kubanga naye abawa amaanyi kati engeri gye balangira Archbishop ng'alina okuteekayo representative ne Archbishop yagaanye okugenda ku mukolo gwo because Archbishop yabagamba omukolo gwase guli mu kanisa sisobola kukola ki balina kuteeka mu kanisa bino no byama terayinza bigga nze byenjogera mu Uganda byange nzekka Archbishop teyalinyeeyo ababaka ba Nuupu abagwadde mu background bagamba Mpuuga soko okube mu drive otulage momentum nkulaga obubi bw'abantu nti Mpuuga bwe yakuba drive yava Kampala drive anti yatunula bwati eruka yakubunyama natulule mabega bweti nga teri muntu nange nenkaaba ninalaba w'abantu tewali bantu Mpuuga yamagamaga bwati bwe yamagamaga mukatunanga alaba motoka ye ekino kituyoboola Mpuuga waliwo ku bantu za Professor Bajjo byenjogera byange bitwalo babikole ki era ebisobi Mpuuga gyakyasinza okwejjusa yeriwa kukola drive kuba yalina ekizibu mukako bategeka babwanika bategeka alina ba promoter bisijja kwogera ku radio abakirimu nabo nga bategeka ne Mpuuga camp ng'ekola ki ng'etegeka munaye nga bakuba drive y'omukolo nga bafuna omulemo omuna ekitundu nga bwe wamulaba ku bantu kakati ekyasinze okumalamu amaanyi wano wali enono nsonga nkulu Parliament ya Uganda teyasindise wadde speaker wadde deputy speaker okubeera represented okubala na Parliament yalebye nti byegenda mu bya kifere wadde okusindikayo omwogezi wa Parliament ogenda okubeera ku mukolo okukiike kubanga Mpuuga ali ku level ya commissioner beba nanyini Parliament bagikolera budget era bebasalawo ki ekikolebwa mu house kakati tusobola kutegeka Thanksgiving speaker owuwo tayebo owuwo simanyi na musajja bamuyitani ayogera ani bamuyitani obolo owuwo ne batasindika wadde representative okumanya nti eri yabadde flop Abedi Bwanika bwe yajja mu kamera yagamba tuteeseteese omukolo tuyina ababaka okuva e Busoga tuyina ababaka okuva eggulu omukolo gwa Uganda yonna tutegese obutebe omutwalo gumu n'endowooza nange kennyini natya mpuliriza bulungi gwobala ebivulu omukolo guno gwabaddeko abantu bameka gwabaddeko abantu 1,000 ate abantu 1,300 byabadde ba Alien Skin Alien Skin yagiramuwo Alien Skin yakoze climax ne momentum for the first time sagala Alien Skin naye omuntu ene yabalira Mpuuga okuteeka mu Alien Skin ne Mary Butter bamukolera kyamaanyi ate Mary Butter yagize n'awunga n'agenda eri mu butebe obukalu n'ayimba nga tamanyi ati nkubulya bino Professor yamukwankwatirako mu gundi egaana ompuya bulungi ekugamba Mary Butter yawuguse n'agenda awatali ki era abantu b'Emasaka mwenna nze sijja kubebaza kuba siri mu mpananaaza mmwe bamanye ekituufu n'ensonga yava ku levo ya Kyagulanyi kyeyagala ogamba nti Kyagulanyi yagenze ng'akonkona nnyumba ku nnyumba temugenda wa Mpuuga kadima tayimu etuuse nti bannayuganda batandise okwetegeerera Seggona nsunsula mukolo Professor Bajjo yayogera Seggona owekitiibwa Seggona n'amala eggobe mu kibya yakoze statement n'agamba nti bw'obanga bani ate kyosekaji ate yakoze statement n'agamba bw'obanga osiimibwa ng'abo abakozesa makabaawo Seggona yabadde ku mukolo n'agamba nti omuntu yenna okusiimibwa bakama be balina eddembe okusiima omuntu oyo kati Mpuuga akolerani kuba Parliament teyasiimye teyageze ku mukolo Nuupu teyasiimye teyasindiseyo wadde ekiyenje kakati Seggona gwe yabadde agamba balina okusiima Mpuuga babadde bandi ate bannamasaka tebabaddeyo kakati weebuuza akolerani kankuwa lisaaki omulala waliwo omukulu baguyita Ben Live ogwo omukutu gwa jjajja yagubeerako bwe nalebya omukolo gwa Mpuuga ku Ben Live amaanyi ne ganzigwa Ben Live mukutu gwa jjajja Ben Live ke bagumanya abakola ki abagunoonyereza jjajja Museveni kubanga logically Seggona yakubye Mpuuga Mayinzi nagamba ndi professor ate ndi ku ledi eno y'amaanyi eggwanga abantu bonna kwe bali Professor Seggona nagamba nti bw'okoleranga omuntu akusiima naye tugambe Parliament teyasiimye Mpuuga sipiika teyabaddeyo tayewa teyabaddeyo
Obote abadde. Babadde busy. Kubanga tugabe mpuga akolya parliament yandi musiimi. Njagala otekabule gwe. Lwadi lunaku bakula. Kakati bandisindise omusigire. Nuupu ekibiina kikubanga mpuga akolera abantu babiri. Betugamenti akolera parliament na Nuupu. Nuupu yasindise muntu kigonyoma mu Nuupu. Nuupu yali sobola mu. Muntu kigonyoma mu Nuupu. Muntu kigonyoma mu Nuupu. Ne bagambye. Muliriza muntu kigonyoma mu Nuupu. Bamanyi. Tebasindise wano onayogere bitakwalaga Julius Katongole. Nuupu kale okwejja ku mpuga. Singa mpuga abadde akolera Nuupu. Yandisindise Julius Katongole atatengera. Ne babayita bajjo. Mabike yagamba. Katulya statement ya Seggona. Seggona agamba nti bakama abo okolera balina okukola ki? Kakati mpuga parliament obanga tiyamusiimye. Ne Nuupu nga tiyamusiimye. Ne bannamasaka nga tebasiimye. Gwawuliza radio. Weebuuze mpuga akolera ani? Yabadde statement ya Seggona. Weebuuza baani abamusiimye. Baani abamusiimye. Of course jajja. Otegedde bulungi kye mugamba. Mpulira. Otegera bweka dimolwawo okutegeera. Kakati lwaki atonvuma. Kakati omukolo guno gwabadde flop vude ya. Nga sewogeza buchayi bwe mbanjogeza buchayi mukama anzite wano. Naye abantu 10 batono boyogedde. Kugaye bwe mbanjogeza buchayi mukama akole ki? Bwina ddako. Bino kambireke. Kambeko wenkoma. Wajja kusanga omusajja oyo kasina kye mugamba. Naye andikuwadde bwino n'omukono gwabadde ogutya. Era nandikuwadde babalaki. Babalaki. Bajjo. Kakati mpuga abalaki. Ate nyiri wenjagala ontwale. Ebintu bibiri mpuga byabala. Mpuga ekitufu ali mukola political party. Naye nagambe teteka terikiriza gamba nti nvudde mu Nuupu nga toli muki. Mpuga abala ebintu bibiri. Abala okukola political party. Okay. Abala n'okuddawo ne Kyagulanyi. Kuba njagala weebuuze gwali ku BTFM. Kale mpuga yayogedde ki? What was the essence of the omukolo? Message ki yabadde mu mukolo? Kati mpuga ali mukola political party ne bamukaaku Bakeni Lukyamuzi bakabuleta. Neta sobola kireeta kati because bwakireta kati kitegeeza ava mu parliament automatically. Ekyokubiri yakozesezza omukolo guno nga bwe nakugamba nti bargaining power. Okuddamu otula ku ntebe neki naye yakyonoonye. Kati yali amanyi nti mpuga gyagenda e Masaka abantu bonna babeere kubanga tukkirize tugane kadima. Politics is all about numbers. Bantu. Olita kulimbanga ndaba ensonga gyebogera mu yabadde yaba corporate yabadde misa yabadde thanksgiving lwaki ogikubira drive nyaga tukosero kikimpola thanksgiving lwaki ogikubira drive thanksgiving lwaki ogiteekako abatest ne bagutegeka Uganda yonna thanksgiving lwaki yabadde ekola obulango balanze omukolo gwa mpuga ng'oyinza okulowooza ekigenda okubeera e Masaka papa yajja kitegeeza balina perception ya numbers okwenimbika mu thanksgiving ompulira bulungi ekugamba nti amazima gabadde bwe gati nti it was a political rally, a psychological political rally gye bakwesa mu kya thanksgiving giving. Kakati bali bamanyi nti abantu basiru kubanga njaga tukiriza kadima tugane bana Uganda Kyagulanyi si abategeerera kati ndaba akavuyo akali emitiyana na kino Kyagulanyi kakikuwoningire ku BTFM Kyagulanyi toddamu kutumenya kuleta malebe makalu kuleta basirusiru sikiriza mbyakwese bawonzibiridde mu parliament mu Nuupu kanguwe ekyama mulimu mubaka wa parliament ye bakakubakazi baba maloko bakanaye nga bawaka kofira nga bagamugenda kwesimba mafulire kadi ewa Kyagulanyi nsiddamu nkyogera ku ledi Kyagulanyi program eno gibako toddamu kati nalabye Mike ababaka abamu bandi badde basinza Kyagulanyi mukama ansonyiwe bandi badde bavunamira Kyagulanyi kati Mike Kakembo yani simumanyi nalabye Mike Kakembo wali omumanyi yajja because Kyagulanyi yamuwa kadi ya Nuupu batebandeke bajja because Kyagulanyi nze ndi wamanyi okusinga abaka ba Nuupu sewana nze siyo nemmanyi tutambule ku street olabe nega kati waliwo ebiyenje nga mukatuna mugulubi natwala Kyagulanyi nga taata waabyo naye okumanya abantu babi era mpuga bafuna abantu Masaka abaka ba Nuupu 70% bandi badde bamwegattako babazembeera kakati kyabulabe nnyo okubeera mu kintu nga munonya survival for the fittest nga temulina mutima gwa struggle kubaawo ate ekirente ekyo kimanyi nina omubaka wa Nuupu gwendaba aleese ebibaka bingi abyambaza obukofiira mbu byagala kaadi president wa Nuupu Bobi Wine this time genda ku ground genda ononya abantu be baagala towa abantu nti bajje mukwano gwange kyekizibu kyaleeta ekikuba Nuupu kati ebibaka byonna bijja bigera kaseera ka campaign ne byeyambaza obukofiira ne bivuma nnyo Museveni ne biwaana Kyagulanyi bibadde nga waluli ate okumanya ebibaka bisiru bijje bulo omwaka gumu okulonda kutuuke olina kyobadde ogeza badde ngamba
Kyobadde oyingira. Kyembadde nkugamba nti mulimu omubaka mu Nuupu ng'aleeta abantu kasai akwebakako kubanga alina amaanyi ayogera ne Kyagulanyi ng'agamba gwe bajja kuwa kaadi. Kati kankuwa example Mitiyano y'omulaba. N'abako bayinza okukomawo ku confusion eriyo. Sipiika ayagala obwemupi nalabye omuwala nabbosa abwagala. Sipiika wa district ye Mitiyano ayagala obwemupi. Nalabye omubaka baagala gyali. Nalabye simanyi nabbosa n'omunabi Uganda gyali. Kati n'abakoba wajja okubakubira mu kavuyawo kubanga nje katukize tugane n'abakoba zeyo ku ground. Ali mukuza abantu ku ttaka. Kakati confusion osirike naawe tokwata ku konso. Confusion evaawo nti mu kavuyo NRM wejja okuleetera abantu baayo babbe obululu badde mu parliament. This time Nuupu ina kuba more organized. Kuleeta abantu NRM mu babbi babululu. Nuupu ina kuleeta abantu ompulira bantu be baagala bagamba nti bajjo mujjenze sagala kwesimbawo. Naye abantu bawandika ebbaluwa mu buwandiike ne bagamba bajjo jangu tusobola okubayamba. Nze kuba mbayamba buyambi sinoonya nnyumba sinoonya mmotoka sinoonya sente banyamba abo. Nze tulowooza mu njagala nnyo okwesimbawo yasaagala nze ndi businessman. Naye kakati bayina Nuupu eyina okugyamu ebyo ebisajja ebyo ebisuula struggle ebirowooza mufe tuli b'amaanyi ewa Kyagulanyi. Bino nombyogera njagala kaaba kubanga kankuwa example Waiswa Mufumbirwa kikwati naze kwogera byama ondeetera ebizibu. Waiswa Mufumbirwa baali bamulekeddeko Nuupu eyo nga balowooza Nuupu egudde emyaka 2 emabega nga Mufumbirwa yatoba ne Nuupu ne Lubongoya ne Nyanzi ng'ababaka bonna baajenga balaba Bobi Wine takyalina maanyi. Waiswa Mufumbirwa ne Bobi Wine ne Nyanzi ne Lubongoya baamala kubalaala y'eruweero ne basooka otambulamu ababaka bonna ne bazuukuka ne bakomawo nti ekizibu kya Uganda bimemba bya parliament byemulonde bitalina mutima gwa ggwanga. Ekizibu kya Uganda nti buli ali okumpi ne Kyagulanyi amubalako masannyalaze tebayamba Kyagulanyi kukola masannyalaze bamwagalako bwagazi masannyalaze. Obusiru bwabwe singa bali babeererawo Kyagulanyi ow'Ebukomansimbi n'akunga ow'Emawokota n'akunga ow'Ebbale n'akunga ow'Entebe n'akunga ne bazimba amaanyi ku ground ku Kyagulanyi singa waakabi. Naye bo bayuza kyekibiina Muhoozi kyayina nti bano bamawanda ababbi era Muhoozi alina tesiti ey'amaanyi kadima nti ensika emulabire ku mawanda ge yakutte omuli w'enguzi nti abafere bonna abaakubanga ebicupuli abattanga abantu abali b'enguzi beekwese mu PLU. Kyagulanyi probleme naye gyayina nti abantu abamuli okumpi bonna bajja kukweka dataddiru zaabwe. Olyeje naye yogeza nze struggle ze njagala Kyagulanyi nga kibbi nga kyagala mujjako kaadi. Kyokka ekisinga okunnuma bano abaana babeera ne Kyagulanyi mu struggle babonaabona bawunya entuuyo tebalina kye bafuna. Kyokka bino ebimalindirizi era agayimbi gonna ndaba agayimbi mbugagenda kujja kwesimba gakoledde ki struggle. Muwe omuntu asindika ekigaali ku kkubo ng'abamanyi ennaku yammwe mu mwaka mwe nammwe ebirozi bina Uganda njamba ne bina Uganda njabikuba ne bina Uganda ngenda kubikuba ne bina Uganda tebitegeera. Muwe omulonzi ate obusungu bujja ne bunninya nevaako bwampuliriza ku lediyo londo omuntu amanyi temuddamu tusumbuwa binkubira simu bajjo tuyambe bajja abaana bange tebasoma naye abalonzi nabo tebategeera baleka omuntu ku kyalo abonyebonye nabo amanye ennaku yaabwe nina lozi najja n'abaga ngenda kwesimbawo ne bidduma. Bino si bya bivulu mpuliriza bamukuseka kadima tetuli mu ndongo tetuli mu kaliyoki nti nakula mmanyi nkwadde example kati abayimbi batageti waaka bino ebintu by'okutunulira eggwanga tulina bijjamu omuzannyo. Kadima abantu baffe ebyaddala kadima nze singa ndi mugaga naye sente zempa abantu zinnuma omuntu ajja nakusaba mitwalo 2 gyakulya ng'olaba ddala agyetaaga naye ng'ate bannayuganda obusiru bwabwe 80% bwe babonyabonya basobola okugaana omuntu alimu omulamwa ne bawa omuntu olw'ekinyumu. Otegera buli kyekugamba tikakati bannayuganda mulina okuzuuka namwe temuli baana bato mulina okulonda abantu ab'ensonga ate mufa ku political temuddamu kuyonda muyolero. Nze bajja ayogera nnyo ku lediyo kamuwe wa omuntu agenda okujja mu mbeera embi. Gwe ne bakuwa oli mulungi osobola okukolera abantu. Nze simanyi nze sate njagala okubakolera ndekata tuneesibako n'abantu nze saagala bintu byabwe. Ogamba webakuwa kaadi be bamanyi nga banneegayiridde nnyo kubanga ekizibu Bobi Wine kyasanze yalonda emisota n'aleeta amakebe n'aleeta ababbi b'obusimu kati tebalina mutima gwa struggle. Omukolo gwa Mpuuga nga bwogenti omukolo gwa Mpuuga it was the flop of the year. Kitegeeza kyeri Mpuuga kitegeeza kyeri Mpuuga politically yategedde waagwa
yategere ntali tukawadde kota ya Kyagulanyi nako okuwana Bobi Wine bagamba munegula wa Bobi Wine saka kumwegulako ze segu ya Bobi Wine segu ya Museveni zendi wano mani ame amani independent activist sinsabula entalo zonanze rwanda bwomu kati nze kati Mpuuga omukolo kyagufunyemu gwa mutadde ku minzani yalabye ntasobola tali tukawadde kota 1.4 kitege kota kitegeeza nagiwandika 1.4 tatu ukawadde kota ya Kyagulanyi omukolo gwatuyambye okupima Mpuuga nti libadde bamulima nti gwe president godda nga bwani kamuyita his excellency mu beginning muliriza katono ensobi zake mukwano gwange va mu kamera obogezi bulekere wayiswa zake yatomeddemu enamulabye zake va mu kamera enamulabye akuba Abedi zake si batu bazanya politics ne Honorable Baga kubanga mufumbiro ye mogezi w'ekibiina muganda wange zake olumwa papamu ate mwagala nnyo ekyo kyabadde kikyamu zake obanga oli MP tosobola ku addressinga ba MP wano we bati wadde bakyamba na Uganda nagamba kankuyigizero bana Uganda obayige bana Uganda babera ku side ya muntu alinga anyigirizibwa ne bwabera we aremu ne bwabera we FDC nga anyigirizibwa bana Uganda gwe bakola ki baberako kakati ekyogoba bwanika ne Joyce bagala ku lukiiko kituufu bwanika ne bagala tebakola nupo ine ensonga erivide niba mugobedde mu kiseera kyabala bange empalana katobo kuliyetingira bwanika ne bagala sympathy kati gwezaka bojja mu kamera nokatwa abagobye bajemera Bobi Wine tebakolera Bobi Wine bakolera gwanga otegera kadi malogi kachirimu kati bojja mu kamera nogamba twa abagobye ko bajemera Kyagulanyi obolaga nti Kyagulanyi ze yanga gulumbi dictator nti byatakkiriziganya naye alina kumunyigiriza kuba tukiriza tugane Bobi Wine era abantu bagenda okuwa kadi nga badde bawagira Mpuuga omukulembeze tolina kunyiga Museveni yalinganira wakasisi ngalo wakasisi yabonya Museveni munsikole Museveni yakoma yasonyola wakasisi eruzira otegera buluje ngamba nti omuntu bulogenda ku level y'obukulembeze oyina ebintu byolina okwerekereza kakato ikisoba kudda mu buno bupite fights mutugobeza kitufu bwanika ne baga tebatuzanga e meeting neki naye timing mbi ande msoko sirika tunakugambye nti sawa zino Kyagulanyi yakula mu byobufuzi Kyagulanyi no omuvuma ompulya bulungi naye nga oyina omuzinzi gw'abanna Uganda takuvaamu abantu bale mu okumanya nti Kyagulanyi agendera ku maanyi g'abantu Kyagulanyi is just a representative of people muntandikwa wali wagira Mathias Mpuuga naye later wachusa mbera ku mazima ekyankyusa mazima musoka nagamba nze bobuuza bajja wagira kibiina ki bajja wankyuka tolwa nopu ndi wabanyigirizibwa bonna tolwa nopu nupu si enkyuka bana Uganda bonna bayita mu mbeera embi bakikulimba ng'ekyo era takulimba nga nti ndi wa DP ndi opposition nnyo enkyuka kujja okwogera ku bikyamu abakunyigiriza kibakukola yenkyuka yenga mwejje mukubanga ekintu ekikumbidde Museveni mu byobina mu mutabe bibiina bya bufuzi ompulya bulungi kakati nze bwe nsanga Wine alemu nga talina ddagala mulago nga nsobola okumuyamba nkola ki bwe nsanga wa DP nkola ki bwe nsanga wa FDC nkola ki kati kyembadde nkugamba obadde ombuuza ki kikunda obuuza ebintu bingi kubuuziza kiki mu kusooka wagamba nti kakati Mpuuga nasooka Mpuuga nga bakamugoba ku leader of opposition yankwasa mu ku nnaku Mpuuga bamala okumujjako ba leader of opposition bino ne bijja nendowooza bawala naki Mpuuga bawalane mala okunoonyereza ku nsonga ng'ekyama ekiri emabega w'oggoba Mpuuga kinene nnyo okusinga $5,000,000 kisobola kwogera ku mpewo wadde bantenda okwogera era Kyagulanyi nagamba ne musala omutima gwa Bobi Wine ne mugujjamu ne muguteeka mu public akasajja kagumidde ebintu era ne mukugoba Mpuuga baatesa ne Bobi Wine yava ku nnyonyi kankuwe bwino mayinze ndi professor wa bwino Bobi Wine yali bweru amangu ago nalinyirawo ennyonyi najja nayitirawo meeting n'abagamba bannange kino ekintu kigenda tulabisa bwe banaazula nti tulidde enguzi kino ekintu Mpuuga kye yakoze kijagenda ku pate yonna banamboze beewuunya nnyo ne bagamba Kyagulanyi kyatayitagako meeting ya bukubirire Kyagulanyi ayita ba Mpuuga ayita baseggona mu meeting abagamba bannange tutaase ekibiina kyaffe ensi bwena emanya nti twalidde $5,000,000 nduupu yonna yegenda okukola ki munnange nga bateesa n'Empuuga Mpuuga ng'amugamba kangende njogere ne famire yange ntekeyo ekiwandiiko neetonde n'amugamba Mpuuga okuva bulungi mu nsi ezaakulaakulana Prime Minister wa Bungereza bwe bamukwatira mu musango gw'enguzi yalizayininga bwogenda kulizayininga osigaleko ba deputy president sikugobye mu mutima mubi wabula nyekatereza ekifaananyi ky'ekibiina kubanga nuupu ky'ekibiina ekirina okulaga ebikolwa ebituufu
Museveni ng'asonyiwa bamongo okulya enguzi ng'asonyiwa basisi namujja okulya enguzi nange nja kubangola mpuliriza nti soko sirikade ombuza ande kamaleyo point naawe leka njogere bye nkugamba Bobi Wine n'amugamba nti keka naafuluma nti Nuupu yeegabidde milioni 5 tuweddewo ne bakkiriziganya Mpuuga yadda ku popopo kutuula nakakundike Bobi Wine amukubira Mpuuga teyaddamu kukola ki kukwata simu kati Bobi Wine yeeraliikirira nalowooza Mpuuga agenda musoko teekayo ki ekiwandiiko ompulira bulungi Bobi Wine mu magezi ge nadduka yalina muli haso yali agenda London nadduka ku speed n'ateekayo ekiwandiiko okunaaza emikono gye Bobi Wine tagobanga ko Mpuuga mu mutima mubi kubanga likankubulyo kadima ekyama waliwo sage yaliwo nene so ajogera ku radio Bobi Wine yajugumira yali muki Nuupu nga ya causing bwa Mpuuga Bobi Wine yakola ki yajigumira kakati namugamba kile kinenge kyesigeze mu public ate nga tugenda kuswala kibinyo kuba Bobi Wine akola kituufu mpaka kisanguze katono nnyo kamaleyo kino kyengugamba munnange Mpuuga nga bamukubira esimu takola ki takwata Bobi nekyo yina okukola kakati fena twasooka kunyiga nkuddamu question gyo badde ombuuza twasooka netuga ne Bobi lwakyanyigiriza nnyo omusajja amugobye ku ba leader of opposition n'amugoba commissioner bwafudde okumugoba ku ba leader of opposition ate nakina netulowooza nti anyigirizaani kubanga njagala nkubuulye mu bannayuganda baagala omuntu gwe banyigiriza nange nensooka nempaka kati bwe nalaba Abedi Bwanika mpulya ekyankya ya Mpuuga bwe nalaba Abedi Bwanika kuba Abedi Bwanika yesi wabyankyukakyuka weba sente nendaba Lubega Mukaako nendaba Mabikke awo nenzirayo kumulamwa kubanga nze nkolera Katonda n'abantu ontegedde bulungi kyenkugamba nze amazima nze sirina mukwano mu bintu by'amazima taba ati ntula naye wano mu studio nobba polisi nejja nkuwaayo bwekube kubanga sizibira kibi omanyi lwaki nze babuloga tebankuba sirina kyama olaba nziyane nga nti sirina malaalo katogenda kunkuba ki kitegeeza olaba nkuba case nze noba mwana wange nze n'omwana wange muto mukuba emigolo kubanga tisimwenkanye eri banne kubanga amazima kyekyobugaga kyosobola okuleka ku nsi kuno nofa nebyabufuzi omu ani ng'agamba nti nkwatira mukugundu wano gulengire nkwatira mukugundu nteka kutoyina data Kyagulanyi ensonga lwaki yagoba Mpuuga kuwulira Mpuuga ng'avuddeyo agamba nti twandikyusizaamu ku bapulezidenti wa Nuupu nange nenkwata oyo mu Katonda mu ggulu sigenda kuwolereza Bobi Wine eyo propaganda ekyagobya Mpuuga nkikunyonnyodde Bobi yalinya na nnyonyi ng'ekintu kiriwe ne bwaliwo obutakkanya bwenkugambye bwesijja kwogera tekyalimu Mpuuga kwegwaniza Ntebe ekiba kikulimba tebakulimba nga siwolereza Bobi Wine ze Bobi Wine mala obudde nga soogedde naye musanga lumu na lumu sirina kyenjagaza Bobi Wine wammwe naye ndi wano okwogera amazima okugamba bannayuganda nti ekyagobya Mpuuga Nuupu kwetaasa kati singa bibyo byavuddeyo singa Mpuuga tebamuzaako bali singa temuga nti Nuupu bali banguze kati matugende mpola oli presenter w'amaanyi ku nsi singa Mpuuga tebamuza bali temwandigamye nti Bobi Wine muli wanguzi singa si yali ku miwa gy'abantu bonna singa jukira Bobi Wine kati kankuleka Bobi Wine obuzibu bw'ayina alinye ku climax eyawagula yenga basebaggala kadi masirika Bobi Wine sinayogera Sebaggala Besigye omuzeeyi kiba ne bana bankubira sebana teyabatuuka Bobi Wine Sebaggala Besigye semwogerere balinye ku climax nti okukwa kwa Bobi Wine kwangu nnyo ayina okwegendereza ti buli olinnyo waggulu eri awasemba akantu katono bwe kati kakola ki enkima gyeyongera okwambuka omukino nokulaga omukele gwayo singa Bobi Wine yasirika n'atadresinga nsonga eno eyo omusajja aliko Katonda singa yasirika eri bana bankubira kubira essimu njogera ku gundi binkubira essimu mbadde nkugamba singa yasirika singa kati mwena mugamba Nuupu babbi olowooza singa ati yakikwatira wali munda mu kibiira ate gyali kirigenze public already Sipaya ne Agatha bali babitadde nga ne bwino bamuleese tosobola kunenya Kyagulanyi era buli omu kyayogera bwe yandikikwatidde munda bandiraze nti Bobi Wine akweka obuli bw'enguzi ne Nuupu ku TikTok kuliko abantu kumpi 4-5 kati tosobola banda babodderangulo gyo bannimba basoogera mazima nakuza omuntu akulaba nakadde kino kibajje kikukuta ne Museveni soko zirike tuyina generation kati Bobi Wine ekizibu kyalimu nti twagiwa omulembe gwa social media gwampuliza ku radio nti social media tokyali bakulaba banamanyi nti abantu bakulanga oli kwalali oba olimba kati Bobi Wine bandi mukututenga kukuta n'abali b'enguzi ensonga ya Mpuuga mu dakiika 2 zokka kati mpunzika ensonga ya Mpuuga nti Mpuuga kyayinza okukola kufiirizayo Bobi babaka batono asobola okukola alliance
manyi nagenze ndi professor agenda kola alliance ne NRM yenkukutu mu alliance eyo bajje nga baze kubba bululu mpuliriza bulungi wano professor wembanjo wano njagala mwena mutekawo logiki tumba umba bana Uganda muri ku radio beat kati bwakola alliance ne NRM state ina amanyi okogane bali turning officer okogane byabakama ne mu media coverage ne mu aba DPC ne mu aba security nga Joyce bagala bwe yesimba emiti yana nafuna obululu 10 kasaba funa obululu ko babbira ne babbo ne badda machi kubanga kati kankwe bwino mulago otomanyi Museveni ayagala kuleta mpuga ku speaker kubanga yakowa Amongi ne Taiba Erenguzi Museveni mpuliriza ndi nze professor ate professor waba nze nakowa bawumba tutu Museveni ayine ekintu kyabala ayagala kukwata mpuga amufule speaker wa parliament ngabo Taiba yali wa Taiba FDC Amongi tiyali FDC kakati bwakwata mpuga namufula speaker wa parliament aba kubya Amongi ne Taiba nabaletamu omuntu atabaddiki ku kisanja ekijja kakati impuga kyabala era abanamaseka mwebale kwebereramu muba kumuwa mileage na momentum bino byonna byandibaddewo Museveni yandoza nti nozo omuntu faina amanyi gaaki kubanga kati Museveni teri bwe bali mu meeting ya SEC yabagamba mpuga mumuleke Honorable Chiwande yakingamba from Honorable State yagamba kyo Honorable Chiwande mpuga mumuleke Museveni yabagamba mpuga mumuleke atukoledde bulungi kakati atose kati nga Chiwanda ataliwo kitoyinda byama mpozi nkyogedde tuli kumpewo Honorable Nsonyiwa na nkyogedde byebyo ndoza olidde ebyama byamathaasi mpuuga n'omupresident Kyagulanyi Ssentamu Bobi beyabuuka omusajja baali bamuyisaamu dda nga bamusasula dda akole ebyamu byoni eri president Kyagulanyi naye Kyagulanyi n'okuba nti aliko omwoyo omutuukirivu bino byonna yabibuuka era Mathias Mpuuga Nsamba yaswadde n'ekintu kye yaswadde n'ekiprojekiti kye project enakwama kata tena rugendo tanajja dda kale byebyo mbaagala nnyo mwenna abaliko mwebali kubaako Omukama Katonda lugaba lwonna buli kansaba abaire abankuumire tujja kuba tuddamu banange mweramu